ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omusanvu Obuganda bubadde bwamanyira okugyaguliza awamu n'omutanda ng'akabonero ak'okukuza olunaku lwe yatuula ku Namulondo mu mwaka gwa 1993. Omukolo guno gusombola abantu okuva e Bule n'Ebweya era kiba kijjobya emikolo gye giba gitegekeddwa olw'amazina ag'ekinnansi, okusimba ebitooke, okulya n'okunywa sako okulaba ku kabaka. Wabula olw'embeera y'ekirwadde ki COVID-19 ekitadde ensi yonna ku bunkenke, egy'omulundi guno si bwe gigenda okubeera nga waliwo n'obukwakulizo obw'enjawulo obuteereddwawo okuziza ekirwadde kino okusaasaana. Okusinziira ku Oweekitiibwa David Kiwalabye Male, akulira akakiiko akateeseteese ak'amatikira ag'omwaka guno era Minisita W'obwakabaka ow'ennono, abagenyi 6 bokka be bagenda okufuna omukisa okugyaguliza awamu ne maaso moogi mu lubiri e Mengo. Buli muntu anajja wano kisooka yafunye ebbaluwa emuyita oba yamaze dde okuyitibwa. Ate era okuyitibwa kuyita oyo yekka eyafunye ebbaluwa, era bajja kuyisibwa mu mateeka ag'ebyobulamu, bajja kuyita mukuuma tukabalazeeko omu ku bumandoozi obunaabusoose okulabwako ng'abantu bali ku mukolo nga bakayitamu ne kabayisaamu mu ngeri y'okutangira obuko obwo obwa COVID, era nga balina okuba nga bazze nga bambadde obukookolo bwabwe. Emikolo gy'olunaku lwenkya gya kutambulira ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya wamu ne nawookera wa ssenyiga omukambwe wa COVID-19. Minisita Kiwalabye ategeezezza ng'ennono z'omukolo guno zonna bwe zigenda okutuukirizibwa ng'oggyeko Kongo gya Ssaabasajja olw'okwewala ekirwadde ki COVID-19. Mujaguzo ajja kubaawo kuba mujaguzo ye kabaka, era Ssaabasajja kabaka ajja kulamusa mujaguzo. Emikolo gya Seruti gijja kubeerawo bano bassenero ba kabaka, entongooli, entenga. Wabula era asabye Obuganda buli omu okugyaguliza gy'ali olunaku luno. Ekkanzu tekuluma bw'ogyambala. Naawe omukyala gomesi n'ogyambala n'obeerako awakaawo. Tukikubiriza abantu n'abanaakola eyo abavuddeko eka ne bagendako okukola. Twandyagadde ekyambalo kyaffe ekyo kirage nti kabaka mwali mu nsi ye. Okwetoolola twekobe n'ekifo ewagenda okubeera emikolo tusanze kiyooyootebwa kituuka olunaku lw'enkya nga kitemagana nga mukene. Waliwo ne weema eneekoleddwa mu ngeri ey'obuwangwa nga tutegeezeddwa nti Ssaabasajja mwagenda okutuula. Amatikira g'omwaka guno ga mulundi ogwa 27 ng'era abagenyi abayite basuubirwa okutandika okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.